Nkwanirizaako nnyo ku Augsut TV twetonda okubanga tutandise mu kikeerezi naye omunnyo guzze nze Rita Kamyagendo gukutuusaako butereevu katutandikire ku ttaka ettukuvu ery'e Kanani. Omusumba Aloysius Bujingo abadde mu kusaba okwaleero bw'atyo n'akuutira bannayuganda nti wadde gavumenti yaggyeewo ennakwanamu ebbiri naye okwekuuma kulina okugenda mu maaso kubanga COVID-19 akyali mungi. Omusumba ow'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International Aloysius Bujingo asabye abantu okwongera okussa mu nkola ebiragiro ebyasibwawo gavumenti okwetangirwa ekirwadde kya COVID-19 ng'abantu mu ggwanga batandise okuddamu okukola. Ku Lwokutaano olwa Ssabbiiti eno gye tufundikira, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yaddiriza ku muggalo n'aggulawo emirimu egimu egyali giggaddwa olw'ekirwadde kya COVID-19 okumala ennaku 42. Boda okkirizibwa okusabaza omuntu omu yekka. Public transport will open at strictly 50% capacity effective Monday 2nd August 2021. So you can travel in the taxi or the bus, but it must be 50% full. Ng'asinziira mu kusaba kwa buli Sande ng'eno yeesoose mu mwezi ogw'omunaana ku Canaan Land, omusumba Bujingo ategeezezza nti yadde eggwanga litandise okuggulawo kyo ekirwadde kikyali ky'amaanyi n'akuutira abantu obutaddiriza kwekuuma. Katonda kakkanyiza omuyaga gw'endwadde. N'olwekyo tewateekwa kubaayo omuntu n'omu alilaksinga ng'alowooza nti COVID yavuddewo. COVID tannavaawo naye ajja kuvaawo. Naye nga tannavaawo njagala weeyongera okwekuuma obujulizi tubutwalire wamu ffenna. Weeyongera okwekuuma, yambala masiki, sanitize, keep your social distance, toyingira mu dduuka oba mu supermarket oba mu banka oba mu kikuubo oba ewantu wonna nga walabika nti waliwo obulagajjavu ku nsonga za COVID. Asabye gavumenti okusesera ku nsonga y'okwawula abantu naddala abava ebweru w'eggwanga kuba bangi ku bo bajja n'ekirwadde ekisaba nnansi mu katyabaga. Tukole ekyo tuteeka okukola ng'abantu ng'abakkiriza, gavumenti naye ekole paati yaayo etuyambe eteekewo control measures ku bantu ababa bavudde ebweru newankubadde nga baba baŋŋanda z'abakulembeze basooke baisolatingibwe okumala ennaku nga 10 tukakase nga tebatuleetedde variant endala kubanga eno variant ey'okubiri yayingira lw'abayindi kukomawo wano ng'akalulu kawedde. Mulekerawo okussaamu ekitiibwa colors, musseemu ekitiibwa obulamu bwa bannayuganda newankubadde nga oli azze mweru newankubadde nga muyindi newankubadde nga mugagga asooka agende mu kalantiini. Tumale okulaba second wave yayingira bwetyo bwe tulowooza, third wave okuyingira mu buli ngeri, teri Kalamoja, teri luddawa, eri mu Amerika, eri Bulaaya, eri Buyindi. Omuntu yenna bw'abajja wano asooka abeeko waterekebwa waakiri ennaku 10 waakiri 7. Yadde nga zo ekkanisa n'amasomero bisigadde biggale nga Pulezidenti ku makanisa yeetegeezezza nti agongeddeyo ennaku 6. Omusumba Bujingo ategeezezza nti kino tekirina kuba kizibu, wabula asabye abasumba n'abakkiriza bagumye maviivi ku ttaka nga beegayirira omutonzi okukakkanya ku maanyi g'ekirwadde. Twongere kuteeka viivi ku ttaka, Katonda amalirewo ddala akawuka. Nziramu ku kyamakanisa, ku kyamasinzizo tugume. Basebo ne bannyabo tewali kyaliwo room yakwemulugunya. There is no room of complaining. Tewali room yakwemulugunya. Munnabuddu Bujingo annyonnyodde nti ke kaseera abasumba okwekuba mu kifuba ku bye basobezza mu buweereza bwabwe ebituusizza okuvuula ekkanisa n'abasumba abatali mu bantu ba nkizo. Kiki ekyasoba ekyo tulina okukirowoozaako. How come priests, pastors, ministers of God are non-essential? Kyajja kitya okubanga abaweereza ba Mukama bayingira mu non-essential? Kitegeeza nti either essala mutunda ntunde abantu be babasuubiramu. Katonda asobola okwongera omuggalo guno ne gusukka ennaku 6 eza kyaki ng'ensi yeekola
okutuuka amasiisizo le galyetereeza abantu bakyusinga bannaabwe nti bannabbi ba bulimba nga tabeerangako naye wadde eddakiika 3 nombuuza nti yakulimba ki nti mulimba naye ng'ekimutawaanya okuyita nabbi w'obulimba bujja fitina bujja mutima mubi kati Katonda aga nti tutereeze emitima egyo. Mu nnaku zino enkaaga asabye abakkiriza okwongera okussaamu Katonda ekitiibwa nga bakola ebiyimusa erinnya lye. Bino byonna ssaamu Katonda ekitiibwa. Let us prepare for this. Instead of complaining that churches are closed, let us prepare for what we have now. Tukikole bulungi Katonda atutuuse ku kye tuyayaanira. Teekateeka eggulo limu ngolola engoye zo. Keera ku makya towuliriza njiri nga bw'olya n'ekyenkya era nga bw'ototula mu kyaki na sowaani ya mmere n'ewaka totula ku bibumba ngeno bw'ogenda maaso ku saavisi ku TV oba ne ku rediyo. Ndeese oluteekateeka oluyita luteekateeka wali abaga nti ate olwo awo ate agenze wala awo ayiseewo. Mukwano Katonda akwagadde tolina ssente zikusigaza ng'oli mulamu, tolina buyigirize bukusigaza ng'oli mulamu, tolina butuukirivu bukusigaza ng'oli mulamu. Katonda asaasidde busaasizi. Abatusinga byonna baziikiddwa mu gw'omukaaga n'ogw'omusanvu. Kinene nnyo ekyo Katonda omuwa attention. Bibadde ku ttaka ettukuvu ery'e Kanani erisangibwa e Makerere Kikoni mu kusaba okwa buli Sande okutegekebwa mu ngeri eya sayansi nga kuyita ku mikutu gya Sorot Media gyonna. Bya Eric Sebalamu, Sorot TV, Omunnyo. Ebyo nga tubitadde ebbali katugende ku bayizi abasinye ey'okuna. Waliwo abayizi abamaliriza ebibuuzo byabwe naye nga embeera bwe yakyankalamu eya COVID-19 baasalawo okukola emirimu egitali gimu nga bwe banaaba baguddewo okusoma mwe munaava ensimbi ezinaabaweerera. Tubasanze ku mirimu gye bakola bwe bati bwe boogedde bye baayitamu okutuuka ku buwanguzi bwe batuuseeko. Mogisha Shafik nga wa miaka 19 ne muto we Nakato Jenina nga wa miaka 15 tubasanze ku kyalo Kabaga Kayanga egayaza mu disitulikiti y'e Wakiso nga bali ku mirimu gyabwe bakakkalabya. Shafik y'omu ku bayizi abaatuula ebigezo byabwe bya siniya ey'okuna era byagenze okukomezebwawo byamusanze ali ku mulimu gw'okukuba amataffaali nga yayitidde mu ddaala lya 2 wabula essanyu ly'alina lya Mwokiwagonja anti lisinga ne yayitidde mu ddaala erisooka. Adde ndi ku TV nga maliriza okuwayo bulooka zange nga 7-8 baganda bange ne baŋŋamba nti results bali mu kwogera zifuluma ne ŋŋenda ku TV ne nnenda mpaka Mama Jane tuyazifulumiza wenataddeemu gundi zange index n'ensendinga bwe byakomyewo nasuse ne ŋŋamba wa message njibikule ne ndowooza ne ŋŋamba nzikebeera nga nakoze bubi bazadde bange tebanyiige naye nagibikudde ne ndaba nga results ziri kiriya n'akasimu nasuse ne nkakasuka eri. Ono agamba nti essuubi ly'okusoma lyali lyamuggwamu olw'ensimbi ezaamubola n'asalawo okutandika omulimu gw'okukuba amataffaali ne muto we Nakato era mu famire balimu abaana 8. Nze yasooka ofulumya amataffaali ogwasookera ddala nafulumya ne biyiika n'enziramu we naziddamu okufulumya buloka teyawera bulungi n'enjiza wansi ogwaddako awo natandika ofuna experience nentandika ofulumya buloka nga zifulumamu bulungi tezinsumbuwa. Kuli kubanga mikwano gyange gitera okujja negindaba negiseka negigenda mu social gugundi ezo ne basooka buli omu nakubira essimu bakupostinze ng'okuba buloka biki naye nze tebintwalira biseera kubanga mmanyi kyenjagala ekindi ku mutima. Nakato ye yayiiya omulimu guno bwe batyo ne bagwenyigiramu basobola okufuna akasente okuyambako bato baabwe abalala. Zino buloka ngenda njagala kuzookya sobola okufuna school fees agenda otuweera nze ne batoobanga awalala naye neera nayo nga omanyi obusobozi si we buliwo bulungi nga bondaba neera sente za fees bamine fiiki kale ne baganda bafe abalala ezimu tuzijja mu buloka ezatufune tupakasa ne tulimaku awantu awamu ne tufuna sente za school fees. Shafiki agamba nti ayagala kufuuka yinginiya mu kuzimba ebizimbe era omulimu guno gumwongera amaanyi n'okufuna essuubi nti ajja kutuuka ku buwanguzi. Njagala mbeere architect
ankuba pulani z'ebizimbe njagala okubeera kubanga nakyo ekindi mu mutwe ne commission njagala okukolamu ebiri eyo. Nze njagala kuba dokita nenga dokita njagala mbeere midwife saagala beera dokita w'ebirala njagala bamuzaalisa njagala nyambe bamaama b'ensi nga bazaala. Bano we batandikiranga okuweza amataffaali 10 lutalo wabula we twogerera bafulumya amataffaali 10 buli lunaku. Maama w'abaana bano Tonjeire Mariam agamba nti abaana b'okukola emirimu gino tekyasooka kumusanyusa wadde baali tebalina kyakukola kubanga kye kibayimirizaawo. Kati abaana bange bano nga bwe nkugambye tukwatagana bwe bafuna awantu nga waliwo ekitubba kugenda kulima bagenda ne balima. Nze nkola nka buroka ate ngende eri ne bampa omulimu nenzija ne mbakima ne tugenda eri ne tulima ne tufuna ku kasente ne tukozesaako ne tusevinga nako ne tubeerera waawo nka bw'otulaba. Gano ge maka mwe tusanze omuyizi owa senior 4 yakamala okufuna results ze Mugisha Shafik era nga yafunye division ey'okubiri wabula nga mu kiseera kino eky'omugalo kye tubaddemu ye yatandika omulimu gw'okukuba amatoffaali asobole okufuna ensimbi ezimutwala mu ddaala eriddako bw'anaaba nga ayise. Eky'omukisa omulungi yayitidde mu division ey'okubiri era ono agamba nti Katonda ng'amuyambye oba n'afuna omuntu yenna amukwatirako yandyetyaza okufuuka engineer. Nkyagala nnyo mubeera n'essanyu ly'amaanyi kuba mba nange nfunye omukisa ng'omuntu ampise ngende nsomere mu ssomero erimu nfuna essanyu ly'amaanyi nnyo kuba n'abazadde bange kye baagala. Buli ayina essomero ng'ate muzadde nga asanyukidde Shafiki kiki kyakozeewo banensaba anyambe. Njagala kukola combination ya math, econ ne technical drawing stroke ICT sobole ofuuka bulungi architect atuukiridde. Mu kiseera kino bakola gwa kulemera abantu ku kyalo nakuba amataffaali okusobola okufuna school fees era bakkiriza nti bakutuukiriza ebirooto byabwe. Bikusakiddwa tumwebaze Godfrey Crosso TV Omunnyo. Daga kabaka agajaguza olunaku olw'eggulo mu Buddu eri mu lubiri olw'enkoni Salt Media y'emu ku nsaale ezivaayo ennyo okulaba nga zeenyigira mu mirimu gy'Obwakabaka bwa Buganda wamu n'okutumbula ebyo ebibeera bigenda mu maaso. Kaakati n'olunaku olw'eggulo ng'emikolo bwe gyabadde twagala tukulage biki ebyabaddewo embeera nga bwe yabadde okuviira ddala mu Buddu okutuuka wano ku Salt Media. Salt Television nsaale mu kusoosowaza ebifa mu Buganda era eggulo bannabuddu teyabajuzizza mu kubaweereza emikolo gy'amatikkira ga Kabaka ag'omulundi ogwa-28 egyabadde mu lubiri enkoni. Ne bannabuddu nabo bajoose buliro ku lutimbe olwa Salt TV olutaliimu wadde okusikatira era beebazizza empeereza ennungi ey'omukutu guno. Ab'edduuka lya Keje Electronics omukolo twagukwatidde ku Salt TV ogwa Ssaabasajja Kabaka nga tumwagaliza amatikkira amalungi era ne tumwebaza n'okusobola okufunira ekibuga kya City era tumwebaza nnyo Mukama amuwe obulamu n'obuwangaazi. Twebaza nnyo management ya Salt TV okubanga esazeewo naye tukolera ekintu kino okubanga tutuusizzaako amatikkira ga Ssaabasajja era tuli wano e Masaka ku Elgin Street mu maduuka gaffe ag'ebyamasannyalaze aga DM Electronics. Twebaza nnyo management ya Salt TV mwebale nnyo tubeererawo okututuusaako ekifaananyi kino era tuli live ssebo nga bw'otulengera timbe zaffe tugoberera buli kimu. Mwebale nnyo okutubeererawo ku mbeera eno eya scientific okubanga tuli mu kugoberera buli ekifo w'omutanda. Mbeera ya scientific tusobodde kutuuka ne tutuukidde wano ku Salt TV buli kimu tukigoberera ssebo. Ab'amaduuka bateereddeko bakasitoma baabwe emikolo gino ne bakola nga bwe babaguza ate nga bwe bagigoberera.
Mu studios Wamala Muhammad ne Apollo Tusime babaddewo okumenyaamenya ebigenda mu maaso. Ekyenjawulo nti Tusime musajja avaayo sinjiro tenaye tekyamulobedde okuwa mulabi eby'emikolo gya Buganda. Agunde aibele ondabiranga ddala musajja wo gunda ayi Ssaabasajja ondabiranga ddala nze musajja wo Muhammad Wamala ali kusongamu olunwe ndi lumeketa ng'oligwa wendigwa ali kusongamu effumu njaddi meketa nange gunda ayi Ssaabasajja. Enkoni Robert Mutebi ne Eric Sebalamu Gatako Peter Bunyasi babaddeyo okukutuusaako essanyu ly'ababadde ebweru w'olubiri kuba gy'abadde mu ngeri ya sayansi nga kyakoleddwa kityo olwa COVID-19. Aba asuze era ne basiiba wano nga bagenda maaso n'okubeerya katukube kafiirwa kali wano ate naawe owulire ekiri eno ebweru ew'olubiri lwa Kabaka. Abantu abamu balindiridde omutanda okumala ebbanga era abamu bakubye ku ssimu okubakkiriza okwambuka mu lubiri naddala bano aba Buganda nkerettanyi ababadde ku zipikipiki. Nga boogera maaso n'okuwulira nga musimbula nze kyeyamaani fe tuli mwoyo gwa Buganda ogutafa awulira niyo oba kiki oba tatuli omwo apande yogera nona apande Omubaka Joseph Sewungu naye yasazeewo okusanyusa bannamasaka mu ngeri ye nga bw'ataasobodde kujetabako mu buntu. Nengamba nti nze kambeere mu kibuga kyaffe n'abataka nensulamu ekanzu yange batulagira ntambula mpisaamu wano mu kibuga bwe nkuba ku bbandi bwe nkuba ku ndingidi yange eno yendingidi gye nali nkuba mu ssomero kakati essanyu lyonna lyenina lya Ssaabasajja era kyegamba ekiri mu buddu wano tuzolabe baffe abantu bonna basanyufu abamu bali mu kanzu gomesi tweyagala namuyiza akayimba era kwegamba kano badde nkuba kapera kayimba kano kalimu kajja kuvaamu akasente akawera naye sijja katunda ngenda kagaba kagabe kambasuuliremu mwali omutanda mwali Ssaabasajja mwali bannabuddu mwebale ne bannasoloti mwebale omulimu ogw'ettendo okutulaga Ssaabasajja bannabuddu pasita weebale orakoze cyane sikekosebo mwewale nnyo. Abakulu ab'oku ntikko ku Salt Media Charles James Senkubuge General Manager yawadde obubaka ate nga yaliwo kubategeka ejja 1993. Ati COVID tatusobozezza kubeerayo physically naye buli mutima gwa muntu anyiwagira n'anyumira Obwakabaka buli mutima gwe olunaku lwonna ye lunaku lwonka mwezi guno ye mwezi gwokka okuva mu mwaka lwe gwatandika emitima gyaffe giri mu lubiri Enkoni awangaale Ssaabasajja Kabaka w'e Buganda empologoma Magulu Nnyondo Cuucu Mukama mwomukisa. Omusumba Alozias Bujingo Managing Director Salt Media Munnabuddu ate nga aviira ddala Nkoni yawadde obubaka kuba emikolo gy'abadde kumpi n'ewaabwe. Ntuusa okuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka okuva mu House of Prayer okuva mu Salt Media olw'okutuuka ku lunaku luno olw'amatikkira ag'omulundi ogwa28 agategekeddwa certificate agategekeddwa ebuddu Enkoni ensibuka. Olwaleero tuli basanyufu nnyo newankubadde nga tetusobola kukuŋŋaana okulaga Ssaabasajja Kabaka essanyu lyaffe okubuutikira akasozi k'Enkoni konna nga kawuuma n'ennamungi w'omuntu. Era tusaba ennaku nnyingi ez'okujaguza n'okujjukira amatikkirwa Mukama azikuwe. Salt Media ng'esaanikidde ekibuga Masaka gwani atagitega kuba ne ku Lwasatu Julayi nga Kabaka agenda e Buddu ekyabadde mu Kampala ne Wakiso nga bamulindiridde ku makubo n'abawuubirako nabyo twabikutusizaako.
amanya gangeze mutuzi Paulo ndi muzikwana mugira kaketa atudde bale impulira sanyu lingi nnyo kubanga kabaka wange aweze emyaka 28 nga atudde ku namulondo y'abajjajjabe impulira sanyu lingi nnyo enze namwozi sise kigongo sanyu lyamanyi nnyo kusimala je buddu tuwumbye emboozi ez'amatikkira ag'omulundi ogwa-28 nga Augsut TV eri ku ntikko. Mwebale kutwesiga bannabuddu era tetubatimaye. Weebale nnyo gwe yatadde ettofaali ku mikolo gino okutambula obulungi. Augsut Media, femu nnyo. Buterevu kyali ku Augsut TV Omunnyo live lunaku lwa Sunday tukyatambula ffenna ekitundu ekyokubiri katukitandikire ku House of Prayer Ministries International. Omusumba Aloysius Bujingo gyasinzidde mu kusaba naawe ekyokulabirako ekya Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri ku ky'okuwa Katonda ekitiibwa nti wadde yalagiddwa okubeera nga atuula naye ate yayimiridde paka okusaba kwawedde n'aweesa Katonda ekitiibwa bw'etyo n'asaba abantu okuwanga Kabaka ekitiibwa. Libadde ssanyu ku kanisa ya House of Prayer Ministries International mu kusaba okwa buli Sunday wabula ng'eno yeesoose mu mwezi ogw'omunaana. Ekkanisa eno esangibwa Makerere Kikoni mu Kawempe Division. Leero omusumba Aloysius Bujingo ne mukyala we Susan Makula Nantaba babadde bambadde kiganda ddala, omwami mu kanzu ate omukyala mu busuuti. Omusumba Bujingo asinzidde mu kusaba kuno ne yeebaza Katonda olw'okukuuma Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri n'amuyozaayoza okuyita obulungi mu mikolo egy'amatikkira ag'omulundi ogwa-28 egyabadde enkoni mu ssaza ly'e Buddu. N'agambye nti leero saaviisi twambale nga bwe twandiyambadde enkoni era tuze nga twambadde bwe tuti. Twagala okwebaza Katonda olwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri. Nasanyuse essanyu lye sisanyukangako. Omwogezi w'omukolo bwe yasabye Ssaabasajja Kabaka asiime atuule, abasigadde basigale nga bayimiridde, kabona gy'asabe Saala. N'endaba Kabaka gwe njagala n'omutima gwange ng'agamba nti ye y'ani okutuula nga basigadde bayimiridde mu maaso ga Kabaka w'Abakabaka. Munnabuddu Bujingo enzaalwa ey'enkoni ekyalamatendo yeeyamye nti Augsut Media yakwongera okuweereza emikolo gya Ssaabasajja Kabaka gyonna nga bwe kyabadde olunaku olw'eggulo. Augsut TV yatuukiriza obweyamo bwayo, twabawadde ekifaananyi awatali kubajuza, ate nga n'ababadde mu nkoni Masaka wabaddeyo kamera yaffe nayo ng'ebiraga. So twebaza Mukama okutuwa omukisa ogwo okubanga tusobola okukola contribution okutuusa abantu ku mukolo kwe bataabadde, era kyemanya abalabi mwasiimye. Mu kusaba kwe kumuyeebaziza Katonda nga ebyasabirwa Ssabbiiti ewedde bwe yabyanukudde omuli okukakanya ku muggalo, okuyimbula omusituzi w'obuzito Julius Sekitoleko n'ebirala. Olunaku olw'enkya okusaba n'okusiiba okw'ennaku 14 ez'omwezi ogw'omunaana kutandika mu maanyi. Eno ng'ennaku z'omwezi 2 August kya nnaku 14 nga tugamba Mukama nakiranga wiiki eri ne bagamba tugenda kusaba ekisiibo nga kigamba nti Mukama tuzzeewo era otuddizeewo. Ng'ensi tennaba kutegerekeka nti egenda kuggulwa. Kati tukitandika ku Mande ng'ensi nzigule eyo gy'ogenda
gendera mu mafuta ga Mukama okukuddizaawo ebintu by'ofiiriddwa mu linnya lya Yesu. Bibadde ku kanisa ya House of Prayer Ministries International mu kusaba okwa Sunday okutegekebwa mu ngeri ya sayansi ku mikutu gya Salt Media gyonna omuli radios mukaaga, TV, social media ne Salt Media app bya Eric Sebalamu, Salt TV, Omunnyo. Tugendako mu diaspora. Bungereza gye buvuddeko yali tekkiriza bantu bangi kuyingira mu ggwanga lyabwe naddala bava mu mawanga amalala, naye mu nteekateeka gy'erimu ey'okuteewuluzaako ku muggalo kati ekkiriza abantu okuyingira eggwanga lyabwe. Webwazibidde nno nga Bungereza eyongedde ate ku listi y'ensi ezisobola okujja ne ziyingira wano nga tebakutadde ku quarantine oba kubeera waka okumala weeks 2, tugambe ennaku 10 zibaba bateesa oba zibaba bateekawo okubanga omuntu yenna abavudde mu nsi etali oba eri mu amber list oba tugambe eri mu red list nga oyina okumala ennaku 10 ezo. Bungereza yasazeewo nti ensi zonna eziri mu EU oba neziva mu United States of America bonna abantu abagenda kubava mu nsi ezo bagenda kubanga bajja wano era nga teba quarantine okumala ennaku 10 zibaali bateekawo nga luli. Kino nno kizze mu kaseera kennyini nga ne Jusama wano etandise okutinda era nga abantu bangi nnyo bajejjumbidde okubanga batandise okutambula around. Twayiseko ne mu Theatreland ne tulaba nga era abantu bagenda beeyongera ddala okubanga bangi. Ekyatulaze nti ekintu kino no government kye yasazeewo kiyoko okubanga kyakoze okwongera ate okutumbula mu ebyo ebya culture oba tugambe ne mu mizannyo egizanyibwa mu theater nga bwe tubadde tukimanyi. Eno mu budde buno obwasama ebiseera ebisinga abantu basinga okwettanira okujja okulaba ku Bungereza olw'okuba nti enensi enyuma nnyo nga akasana kayase ng'olunaku lwaleero bwe twabadde tuyitiramu era nga abantu batandika okubanga balaba ebifo bisinga obungi. Naye obuzibu obukyaliwo obutonotono bwe buno nti ate bano aba services oba tugambe open roof services abalambuza abantu nga bababuulira ensi eno giyava ne maaso eno bo bakyakukkuluma bagamba nti omulimu gwabwe tegunaba kulongooka bulungi era nga abantu tebanaba kugujjumbira nga bwe kitera okubeera mukadde kano. Kati ng'olunaku lwaleero mu Bungereza ate bagambye nti bagenda kuba bongera okukka ku myaka emito ddala nabo babenga babagema nga tebanaba kuddayo mu September kusoma kuba twayingidde summer holidays waneeno era nga akaseera kano kennyini bagamba nti bagenda kuba bagatta ku baana abataabo okuva ku myaka 18 okukka wansi babenga nabo babagema mu kisinda nti by the time bana babaddirayo ate okusoma bajja kubanga ate ekirwadde kino bagenze bakitta mu baana abato bano. Kyawulikiseekoko ate era nga bagamba nti abantu ate ababadde bagemebwa oba tugambe abalina double jabs abakati abasobola okugenda mu sinema okutambula mu bifo ebyenjawulo ate bo bandibanga ate bayambyeko okwongera ate okusaasaanya akalwadde kano olw'ensonga nti okuva abaana ali babadde batanaba kuwummulira enamba zabadde zitandise okulinnya nga zirinyira ddala era nga ziri mu mitwalo 6 nga bwe nabagamba luli. Naye nga kwe twogerera wano leero lwennyini babadde balanzeeyo bagambye nti giri emitwalo 2 n'obuyitamu nga to date be bantu ababadde bakafuna akalwadde kano naye nga bo ate tebagenda mu malwaliro kubanga bali hospitalized oba tugambe n'okufa ng'okwo. Kwegamba yo keesi embeera simbi nnyo nga emabega wali bwe yali egenze ekyukakyuka era nga tusuubira nti mu maaso awo akalwadde kano kajja kuba kakendedde lwakuba ko kajja ng'ak'okusaaga naye ate katukubisa wano kazanya kati kazanyo kadduulu nti tugezaako okubanga tukalwanyisa ate tubenga tudda mu bulamu obuteredde nga bwe bwali mabega eri naye ate nako katuzanyira ku mutwe olw'ensonga nti newankubadde nti oba obadde ogemeddwa ate kyangu nnyo okubanga ate naawe osobola okukasiiga omuntu omulala atagemeddwa. Kale kwegamba tukyalwana n'ekirwadde kitutamanye gye kyava
ninga tusuubira nti mu maaso eyo kijja kuba kiggwaawo ate naffe abeesunga okudda keeka okulaba ku bantu baffe tubenga tusobola okutambula ne tujja nga tetuyinaako kukoma kwonna kwonna. Kale sigadde Tom Sebbunga ku Augsut TV. Mukama bakuume. Webale nnyo Tom Sebbunga okuva mu Bungereza. Kati nno katukutwaleko eri ebuyikwe. Ekibira mabira kyali kya muwendo nnyo era nga bangi bakirambula, kyali nga kyankizo nga n'abakituukamu beewuunya nga bwe kyakula era nga mu butuufu kiraga nti Uganda kkula lya Africa naye bw'okituukamu olunaku olwaleero kyonna kisaanyiziddwawo. Wano abakulembeze b'ebuyikwe nga bakulembeddwamu ssentebe wa disitulikiti eyo Jimmy Kanabi batandise ku kya gavumenti kye yategeeza nti egenda kutandikawo okulwanyisa abo abatyoboola obutonde era nga batandikidde ku kibira kino. Oluvannyuma lwa gavumenti okuvaayo n'erangirira nga bwegenda okulwanyisa abantu abasaanyawo obutonde bw'ensi, abakulembeze mu disitulikiti y'e Buyikwe basitukiddemu okutaasa mabira. Ssentebe wa disitulikiti Jimmy Kanabi ne bakulembera nabo ssaaka ab'amagombolola bakirambudde naye basanze ekyatemwatemwa dda. Mabira ono alina ebyafaayo bingi nti ekyatuukako ne ku fulo ya palamenti nga baagala omusaanyawo naye ababaka ba palamenti ne bayimirirawo, Mabira ono n'asigalawo. Avaamu ebintu bingi nga ffe abantu b'e Buyikwe. Mabira wabeerawo kyabulambuzi mu kusooka ate ne environment tuba tugikuumi. N'abantu baffe baba basobola okufuna enkuba n'etabeera yabbula mu kitundu kyaffe. Naye nga wookirabye olunaku lwaleero we tulambudde Mabira ono, abantu beeyambisizza omukisa guno ng'ensi yonna eri mu lockdown ne batandika okutema ekibira kyonna ne bakimalawo. Nti kati tufunye obuzibu nti abantu bagenda tandika n'ofunako poloti naye nga tulina NFA etudde wano mu Mabira. Kanabi agamba balina ebibira bya gavumenti bingi naye bitemeddwa abantu awatali kutangirwa ekikendeezezza ku bungi bw'enkuba bwe bafuna. Tulina ebibira ebya forest eza gavumenti ezisaanyiziddwawo naye ng'ate NFA ekyakiraiminga forest ezo. Naye nga tebannaba kugenda eri ebibira ng'ebyettukulu ebyagusaanawo edda naye ng'essaawa zino bagobako abantu ku ttaka. Tusooke tutaase kino ekikyaliwo. Naye we tunakireka bwe tuti kigenda kusaanawo nakyo. Era nkuba omulanga eri gavumenti ne President Museveni aveeyo asituke ajje alabe ekikolebwa mu kibira kino. Mu birala ebisangiddwayo kyekyererezi n'ennimiro ezisangiddwa nga bannyinizo baatema emiti yiika nga 5 ne basimbamu n'ensuku. Kansala Christopher Seliyange atwala ebyobutonde bw'ensi ku lukiiko lwa district alaze obwennyamivu olw'akabaata akabagwiridde. Olwaleero kye tuliko mu Buyikwe n'eggwanga okutwaliza wamu tutudde ku bbomu enaatera okutulika essaawa yonna. Tukimanya bulungi nti ebibira biyamba nnyo mu kulanga tufuna enkuba etumala. Olwaleero tukyasoomozebwa ekyeya ekikyatwala mu maaso. Naye tulowooza nti mu myaka 5 okuva kati ate Uganda ejja kuba eri mu kyeya ekitagambike ennyo ng'ekibira kiwedde okubanga Mabira kyekibira ekikulu mu ggwanga era ne mu East Africa okutwaliza wamu. Naye speed kwe bakitemera mu myaka 5 okuva kati singa tewabawo ekintu kyanjalo kikolebwa eggwanga liri mu katyabaga tugenda lumbibwa ekyeya ekitabangawo ku mbeerero okubanga oyinza otambula ekazi zisuka 50 abantu bazisaawa. Speaker w'olukiiko lwa district George Wasswa asabye gavumenti okuvaayo ekome ku basajja baayo abatema emiti mu kibira kino nga tebazzaawo. Emiti mu Mabira girabikanga egiwedde mu tuyita ku kkubo tugamba tukyayita mu Mabira naye ng'ekiri eno yonna emabega tewakyali Mabira. So nsaba omulimu guno tulina kugukolanga ffenna nga abakulembeze bakaba parliament wamu n'aba ministry etwala obutonde bw'ensi ya National Forest Authority. Ate nga ku butonde bw'ensi kibadde kitukwatiridde nnyo naddala mu district yaffe eno. Ono tukubira abaka ba parliament, president w'eggwanga n'abantu abavunaanyizibwa ku nsonga eno tuveeyo tukwatire wamu. Bikusakiddwa Eric Yiga, Augsut TV,
Omunnyo. TV ffe Munnyo, Omunnyo live ekitundu kyaffe ekyokusatu tukitandikidde Kasese. Waliwo famire y'abantu babiri abali mu kunyolwa kigambibwa nti abantu baabwe babuziddwa mu mmotoka ya Primo naye nga bagenzeeko ku poliisi tebabasanzeeyo. Banoonyezza buli wamu tebabalaba nga kino kitadde obulamu bwabwe mu bweraliikirivu era nga basaba abakulu ab'ebyokwerinda babeera be babalina babaddize kubanga emitima gye bali waggulu. Okutya kweyongedde mu booluganda lw'abantu babiri abaakwatibwa e Kasese nga tebamanyi gye bali ate nga ne ku poliisi tebaliiyo. Baatwalibwa mu mmotoka ekika kya Primo ne babavuga okutuuka ku Mmeese Kasese, abalala ne babongerayo ku Kasese Central Police Station naye abaabwe tebalabikako. Wajjawo poliisi negundi ne banamagye nga bali mu Primo. Kati bwe batuukawo basanga gundi basanga brother wange nga tudde na banne bali mu kunywa omwenge nga bali mu baala. Kati ewawe poliisi nemagye kubasalako bwe babasalako. Abasirikale babuuza kye baba bakolera abalala omunaana be basangibwa nabo. Omuntu yali abawa ebiragiro ku ssimu. Mbuusa agamba basooka kutegeezebwa nti mukulu we mubbi era Baluku Stephen bwe babakwata ne Masereka agamba bava mu bakwerinda. Nawulira nti bamutwala direct ne bamuyingizawa ku Mmeese. Kati bano abajja Kabangali be yajja n'ekima abo bagende babatwala ku poliisi. Kati nesawa kumbi tuli kumbi kumala omwaka tugenda gumala enjawo zitu no tuli kumbi nokumala omwaka muguno mwezi. Kati awo ne kati brother wange Samuel abako tumatuna Akabangali kamaza motoka na pakingiri mama funga ichi na pakingiri Kabangali kama kabiri asema tu mama wom bamatutondra mu Kabangali mwaese bamatula nembidio bwabu ne bulibulu yetu tukanywako bama bebe twal bebe che komatoka bama bakatusomba twamengero muchi mu Kabangali twamatsumbula ne matoka ere mwamufunga mukono oyu muwum. Kyakimwa Halima mukyala wa Twalibu Mumbere agamba abaana baabwe abasatu bamubuuza gyali talina kyakuddamu kuba bamujja wakanikira essimu ku Spiki Street mu kibuga Kasese. Bwana, tunafaa mnafaa kutuambia kama safariki, inafaa mnatuambia kama ipo inafaa mnatuambia kama safariki, mtusaidie mtupe maiti yake tufate kuiona hapo, lakini si ashikari tuko hapo hatuna maana roho haiko mtumbu. Unakucha mimi niko nafikiria mimi nakula vyakula havifike mtumbu. Omukyala agamba nti nga 2 Mei 2021 lwe yasemba okulaba bba era abalala abalaba byali bigenda mu maaso abataagadde kwatukirizibwa amannya gaabwe bwe bati banyonyola. Ngamba musajja ono omumanyi soko gye mu mmotoka tunaye tukubuzaako ebirala ebanyumiriza mu mmotoka lwantuusa mu mmotoka twasimbulawo gundi kagendo katono nnyo ekunteeka ku gun point yagamba ono omusajja ye tumwagala. When it came to the morning, I went to police. I was joined by other family members. We went to police. Reaching at police, we went in the records, but unfortunately, the man was not received by police. Amyuka RDC owe Kasese Joshua Masereka ategezezza nti nga bo abakulira ebyokwerinda tebamanyi ku nsonga y'abantu abajja bawambibwa wabula agasseeko nti waliwo empulunguse zibanoonya abalina akakwate ku bamenyi b'amateeka. And all the rumors that have been going around, people have been abducted, all those are rumors, they are not real. ASP Nelson Tumushime omwogezi wa police mu Rwenzori East agamba nti batabuddwa kuba tebalina bikwekweto bye bamanyi bikwata bantu Kasese. Byatumusime Gerard, Soroti TV, Omunnyo. Kulikayo nnyo Tumusiime Gerard. Tugenze n'atabuulirirwa eri mu mukono President Museveni yagguddeko eggwanga ebifo ebimu era bangi olunaku olw'enkya bagenda kutandika okwakalabya emirimu wabula amasomero n'amasinzizo ebyo byasigadde bigale ennaku 6 amasinzizo n'amasomero ng'omukulembeze wajja okujja alambike butya bwe bigenda okutambulamu. Twogeddeko n'abantu ne bawa endowooza zaabwe ku ky'amasomero ne bagamba nti abaana bangi boonoonese nga n'abamu mu kuddamu okusoma bayinza okutuuka nga tebayagala ate ku ky'amasinzizo
ne bakyogerako naye omusumba Aloysius Bujinga asinzidde mu kusaba kwa leero n'ategeeza nti ennaku 6 ntono nnyo tunyiikire essaala kusaba na kusiiba buli kimu kijja kutambula bulungi. Naye kati abaana bayenja buyenzi abalenzi bajulana kutulya buli wano kutukuba mayinja anti baagala bawala gwate guweereeta olugezigezi. Bwetwogera ennaku 42 ez'omuggalo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yagguddewo ebisinga obungi ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti gye tufundikidde. Amasomero n'amasinzizo byakusigala nga biggale okumala ennaku endala 6. Places of worship. This should remain closed and will be reviewed after another 60 days. Alternative means of worship, i.e. online radio and TVs, are instead encouraged. A maximum of 10 leaders are allowed to lead the virtual prayers. Schools will remain closed until sufficient vaccination of the eligible population and children aged 12 to 18 years old has taken place. Ebirowoozo by'abatuuze b'Nantabuulirirwa mu mukono ne bweyogerere mu Wakiso ekiseera kino bakiraba ng'ekinaaba zitoowerera kubanga amasomero gabadde gabayambidde ku baana naye eka babadde beewaggudde. Bagamba nti abaana batuuse n'obutabawuliriza nti balaba nti bakuze era abamu bandigaana n'okudda ku masomero. Tutuyana n'abaana owulidde abasajja bafuuse abasajja ku baana baffe. Kuwane egulo wano nzindabadde ku lutalo wano omwana wange yabadde ayingidde mu muzigo awo lwetu tomumanyi bulungi yeyajja omwana wa mwanyina mu nnyumba omwo nga mu mulenzi amuggalidde bali omwo okiraba singa yabadde ali ku ssomero ebyo byandibaddewo. Abaana bali mu maka batakusoma nnyo kitantwale kurungi baitu handi kikaba kisemeriire habwokuba obulwaire bukaba buli bwingi bukaba nibugendera ha speed y'amaani baitu ebiro ebyo bibaire biri bingi muno obwire bamazire mu maka bwingi abaana bakuzire n'okusoma omulimo ebyo bari kusoma online nabyo nibibajwasha nibibatama. Ku kusaba bangi bakyanyorwa wabula omusumba Aloysius Bujinga asinzidde mu kusaba kwa leero n'ategeeza nti ennaku 6 zigumiikirizikika bakanye essaala. Twongere kuteeka viivi ku ttaka Katonda amalirewo ddala akawuka. Nziramu ku kyamakanisa ku kyamasinzizo tugume basebo ne bannyabo tewali kyaliwo room yakwemulugunya. There is no room of complaining. Tewali room yakwemulugunya. Katonda mu Uganda asibwamu ekitiibwa. Tetugwanira kubeera n'abakabona abalimu ebyobufuzi mu mitwe gyabwe. Tugwanira okubeera n'abakabona abalina amafuta ku mitwe gyabwe naye nga n'amagezi mu mitwe mwegali. Bategeezezza nti abaana bwe bagenda mu masinzizo omutima gubabeera wamu. Naye nga wano tubadde nga tumanyi nti olunaku olw'Essande bw'anaagenda n'asaba n'afunayo ekigambo ky'afunyeeyo n'akomawo ne mutuula mwenna ne mugabana n'abalala kwegamba nga olaba nti kiba kyongera omuzimba mu mubiri ne mu mwoyo. Naye kati zino ennaku 6 ze baayongeddemu kituufu kibeere kisa kya Katonda kubanga n'abaana kati beeyongera okwenyigira mu mize emikyamu. Ennyonda gye nnina mu kusinza Katonda kaakati nkugambye mmaze mwezi mulamba nkuttemu n'ekitundu kati ate mumpadde ennaku 6 kati olwo ndisinzaako ddi nze kyekintu ekisinga okunnuma naye mbadde nfuna kaboda kange ne kajja wano ne kanneetikka ne kantwala ku kereziya ne nsabako ne nkomawo wano ngenda okulya wano omutima nga gukoze eki gutukudde. Entikko y'okusinza Katonda tuli mu kyaki ate nga laba temugenda kati nkiza ku kiri era mala nakugamba tinembadde nga mutugamba okusinza Katonda kati ate tusigala waka kwegamba tuba n'ebibuuzo bingi n'amakyakezi ndowooza twetaaga okulaba nga abantu babakkakkanya omwoyo kuba kati olaba saawa eno ogana amakyaki ani asobola okukansolinga omuntu abadde obubi ennyo. Wabula abayizi bagamba nti bagezezzaako okusoma ebitabo mu kiseera ky'omuggalo wabula tebibadde byangu nga n'ebyavudde mu bibuuzo eby'ekyomusanvu ne siniya ey'okuna abamu tebannabinona. Okusoma kuno kuba eno lockdown yetiisiza bye twagenda okudda ku ssomero ng'abaana bakuze that's point 1 point 2 ng'abaana beerabira dda bye twasoma
Then another point is okuddayo nga ne mu class tetukyawera nga tulimu abaana batini ng'obuuza mukwano gwe nagamba oli yafumbirwa yafuna omusajja ng'ate tukyali bato. Simon Peter Wajikasobuli eyali yeesimbyewo ku bwa kansala mu kitundu kino agamba obumenyi bw'amateeka bubadde bungi ng'eggwanga liri mu muggalo olw'abasinga abadde batakola. Kino nkibasuubiza bannange okuggyako nga Mukama bwe tulina nti tulina Mukama mu Uganda naye obubbi gye tugenda mu maaso bugenda kubeera buzibu nnyo bw'abaana bayize emize emibi mu piriyodi eno. Bagiyigidde ku abo abatono be twali tulina kuba tewaliwo kyalo kitalina abantu bamize mibi. Naye kati omwana agenda n'alaba bulijjo Simon gwe neegomba abeera bw'ati bino byakola nga naye atandika kukola ebyo. Isaac Senkubuge meeya wa Bweyogerere division yeebazizza olw'ebiguddwawo wadde ebyenfuna binafuye. Abantu baddeyo balejjese mpolampola buli omu waafunira akantu kola ababodaboda bangi tebafuna kasente abatakisi abatundira ku makubo bantu bangi nnyo badde mu mbeera ey'okusitaavinga naye abantu njagala kubajjukiza okubategeeza nti ekyo okuggulawo ekonomi oba gavumenti okukendeeza ku biragiro eby'amaanyi tekyajjeewo obulwadde bwe buli. Asabye omukulembeze w'eggwanga okusisinkana abantu okusinziira ku bye bakola nga bakoseddwa ate ku ntegeka ey'okugema alaze obweraliikirivu. Singa pulezidenti wange w'eggwanga General Kaguta Museveni gwenzikkirizaamu tavaayo n'akonsultinga abantu bennyini ffe but practicing teachers ku ground ababeera mu bantu ekakajjo mu buto n'atakonsultinga education system egenda kufa era eggwanga libe nga lifudde. Bikusakiddwa olwagabyo Crosso TV. Omunnyo. Ku Augsut TV Omunnyo live katugendeko mu byemizannyo omusambi w'ensambagere Moses Gola alabika nga tasemba nakyo kubanga omusudani Majoko yamukubye naye atavuddeyo n'ategeeza nga bw'ataamukubye. Nakinkuwa omuzannyo gw'ensambagere mu ggwanga Moses Gola of Uganda yawanguddwa munaso wa South Sudan James Majok mu Nyakroni Culture Center mu kibuga Juba nga bano babadde mu mutendera gwa K1 style. Gola Moses akomyewo mu ggwanga era tumugwikiriza ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Gola nga bulijjo tagibwako bigambo era agamba nti bakozesezza obubbi bungi nnyo okumuwangula mu mpaka abategesi ze baategese. Okutuukayo kubanga nze bansindikira invitation nga bampita nga K1 champion ogenda okuboostinga Southern Sudan n'okukolayo ku kasente aka Gola Talent Foundation. Kati nagenze okutuuka eyo ne bampa contract ne bagamba ffe kati twagala olwane MMA naye mbagamba ne mumulaleeta ki ngenda kulwana saagala kuddayo nga silwanye ne tulwana Majoko kwata tuzzeeno naye nga Majoko ono nze namugambye Majoko bino byolwanye temuli era gwe singa okwata kugolola Moses mu lulwano olutuufu oba tojja kuwona era olwana lwagenze bulungi nenfunayo ku kasente. Gola agamba nti akyali w'amaanyi era akyeyongera okwenyweza. Majoko namugambye nti Majoko nkwetaagamu mu serious fight ojjemu e Uganda era njagala muleeteyoke e Uganda tukolemu ku exhibition era nange mukolemu kali keyakoze fannako kutajja exhibition ejeno gye bayita exhibition olulwana terubeerako awangula waliwo eyampereza nangamba tuwe batugamba nti bakuwangudde Golola Moses of Uganda tebasobola kumukola. Who can really temper Gola Moses of Uganda really? So, chengezaako kugamba nti olwana lwabadde lwa exhibition bwetyo. Kabenge Yusuf, Augsut TV, Omunnyo. Majoko kwata tuzzeeno naye nga Majoko ono nze namugambye Majoko bino byolwanye temuli.